Obutekkusa. Olwaleero ŋŋenda kusomesa ku ndwadde enkambwe gye bayita obutekkusa. Bwe njogera ku ndwadde enkambwe, abasinga obwongo mubuteeka ku ndwadde nga mukenenya, akafuba, kookolo, pooliyo oba olukonvuba. Nzikiriza zonna ezo endwadde enkambwe era zitta, naye waliwo endwadde enkambwe ezisinga etazimanyi, bagiyita obutekkusa. Ensi eno yalibadde kifo ekyeyagaza senga yalimu abantu abekkusa oba senga yalimu okwekkusa. Obutekkusa kwe kutudde obutemu, obutekkusa kwe kutudde ensaalwa, obutekkusa kwe kutudde obulogo, obutekkusa kwe kutudde enkwe, obutekkusa kwe kutudde okkuba emimiro, obutekkusa kwe kutudde enge, obutekkusa kwe kutudde fubitizi, obutekkusa kwe kutudde ekiiso. Omuntu atekkusa aba wa bulabe nnyo mu nsi, era aba wa bulabe eri ensi n'okusinga gwe waalirowoozezza nti Yozefu Kony. Abasinga ekibabonyaabonya, ekibatadde ku ddukadduka, ekibabuzizza we mutuula, si kirala, endwadde bagiyita obutekkusa. Senga ensi yalimu buli muntu okwekkusa, buli muntu yali kirabye nti waali wamumala, ebirala ne byereetera mu budde. Sigambye nti awo ewakumala w'obeera oteekeddwa okukola, naye waliwo kye tuyita okukakata. Tewali mwana akeera ku makya n'agamba leero kantambule, oba leero kanjavule, kantengerere, kantambule, kantandike okudduka emisinde. Ebyo byonna biva mu kukakata, then obudde ne bukuleetera siteepu eddako nti otuuse. Ng'omwana omuto abeera yeebase, obudde ne butuuka ne bumutuuza ku ttaka, ne butuuka ne bumugamba yavula, ne butuuka ne bumugamba tengerera, ne butuuka ne bumugamba tambula, ne butuuka ne bumugamba dduka. Sikiwa nti omwana omuto alina obwongo obumanya essaawa. Omwana omuto talina bwongo bumanya myaka. Omwana omuto talina bwongo bumanya myezi. Kitegeeza ekyo ekimujja kutuula ne kimutengereza oba ne kimwavuza buba budde. Kusooka kukakata mu ky'obaddemu, obudde ne bukugamba wano oyise, then you are promoted to another stage. Bw'aba omwana omuto ebintu abikolera mu mitendera, ng'era alina amagezi agasobola okwawula nti sinnatuuka. Gwani omwana omuto gwasinga okutegeera ayagala okukola by'otannatuuka kukola nga tosoose kufuna kukakata. Waliwo abaana be tuyita bakitaakule. Abaana be tuyita bakitaakule be abeekaniikirira oluusi ne bava ku butonde. Era ewaffe e Buganda omwana abuuka omutendera gw'abadde alina okubaako n'agenda ku mulala, twamusibanga ebikolokomba nti ensi etambulira mu stages. Ensi etambulira mu mitendera. Sooka okakate wano w'oli, then oluvannyuma wano w'oli wagenda kukuwanirira wakuteeke ku ddaala eriddako. Mu ndongo waliwo kye twayitanga jalibu. Jalibu oyo kwali kukulozangako kiri munda, naye bwe twasanga ng'alingiza twamukubanga migere, oba twamukubanga kibooko, oba twamukwasanga poliisi. Okulingiriza tekukkirizibwa. Okulingiriza tekukkirizibwa. Obutekkusa kwe kutudde endwadde y'okulingiriza. Obutekkusa kwe kutudde endwadde gye bayita okulingiriza.
waliwo endwadde eziva mu bukaba, ziva ku butekkusa. Omusajja oli mufumbo, oyo omukazi gw'olina mu nnyumba ne gw'onoonye ebweru kyalina. Obutekkusa bugenda kukukomboozesa mukenenya, baabuwe omuwere baaba awaka lwa butekkusa. Saagala obeere ng'akasolo ke bayita kkapa. Akasolo ke bayita kkapa kabonaabona nnyo olw'obutekkusa, kubanga ne bw'okasiikira ennyama kafuluma ne kagenda kanoonye emmese ate etali nfumbe ng'ate yakugoba bugobi, naye ng'ennyama gy'okasiikidde waguza engulu ogitaddemu n'omuliro n'ogisiika, naye olw'okuba tekekkusa kafuluma ne kagenda ebweru kanonooze emmese ezeetambulira amakubo gaazo lwa butekkusa. Omuntu yenna atekkusa toyina njawulo na kkapa. Gwe omukyala ali mu bufumbo abwenderamu, awulira nti omwami wo takumala, omwami wo kyalina n'oli gw'oyayaanira kyalina, naye towekkusa, ogenda kukombooza endwadde, sinakindi ogenda kufiirwa amaka, kuba bw'anaabakwata sikiwa nti anaddamu okukulabanga mukazi we mu maka ge, era sikiwa nti anaakuleka n'obeera mukazi we mu maka ge ate mw'oyendedde. Muzunga olw'obutekkusa. Obwannakyombekedde butudde ku butekkusa, obwannamwandu butudde ku butekkusa, obwassemwandu butudde ku butekkusa, n'obwamulekwa butudde ku butekkusa. Abasawo ab'ekinnansi abo be mugamba abasaddaaka abaana ne mutugoga abatuufu gye bali ne bannange n'ababinyo tebalina mugaso. Mmwe mubafuula ab'omugaso mmwe abatekkusa. Abasawo ab'ekinnansi tebalina mugaso, mmwe mubafuula ab'omugaso mmwe abatekkusa era abatawa butonde kitiibwa. Mukama akuwadde akazigo n'ezikasasula, osobola osinziirirako awo. N'ozimba eyiyo, kubanga awo wakuweeredde akazigo akuteereddemu ekyokulya, so nga basic needs of man kulya na kusula. Ebisookerwako Mukama abikuwadde, naye tewekkusa. Owulira oyagala kutta muganda wo, osigaze ennyumba ye lwa butekkusa. Ogenze ku basawo, opangisizza abatemu lwa butekkusa. Obutekkusa buleeta shortcut. Abavubuka abato mmwe ŋŋamba, emirimu gye mulina okukola emituufu ne mujjamu ssente, mwagisuulawo abala muyingidde emize gy'okubayitanga emabega, mufune ez'amangu. Obwo buba butekkusa, so nga ate teri maali evudde mu butekkusa ewangaala. Obubbi mu bavubuka buvudde mu butekkusa, kubanga saagala nnyo kiteeke ku bbula lya mirimu. Tuli mu nsi nga n'omusiru asavaivinga, tuli mu nsi buli omu waasobola okwetandikirawo omulimu. Osanga omuvubuka agamba emirimu gimbuze, teyasoma nno na kusoma oluusi, ng'ayina digiri eyo eyekkusa, ali mu kkuba bbulooka asinziirira okwo. Siwulirangako nnyo layisinsi ya kkuba mabulooka teweekwasa. Siwulirangako nnyo layisinsi ya kukima mazzi ogagabula ab'emizigo teweekwasa. Saawulirako nnyo layisinsi ya kusombera bantu migugu teweekwasa. Emikisa weegiri kw'osobola okutandikira osituke, naye obutekkusa. Ebbula ly'emirimu mu bavubuka kwe kutudde obubbi. Owaaye mubuuze zimwe, ye yasooka kubba okuyitawo teyakalakatanga mpuuta.
Lwaki oyagala okutandikira zimwe gyali? Simusome obutabo, simuliimu kye munoonya, kubanga Hamu gw'oyagala osoma akatabo ke oyagala kusoma Hamu wa bizimbe, ojja kuggwamu amaanyi ng'akubuulidde gye yayita n'emyaka mwe yabikolera. Bw'olituuka mu myaka egyo ng'olaba tolina kiddako, ogenda mu bubbi. Wandiika ekitabo ky'obulamu bwo, kiri kya Hamu. Wandiika ekitabo ky'obulamu bwo, kiri kya Hamisi Kiggundu. Otandike obulamu bwo n'abalala bakwebuuzeeko nti wakikola otya. Obubbi bujja kugemebwa mu ggwanga, obutemu bujja kugemebwa mu ggwanga, kisaddaaka baana, amalogo, okutega amatalo, ekiiso, effutwa, ensaalwa n'effubitizi bitudde ku butekkusa. Obutekkusa bukuwa muganda wo ng'atuuse ne kuleva evuganya ku ntebe y'eggwanga, naye nga mwavaawo oluusi n'olaba nga tolina kukolagana naye, olina okufuuka mulwanyisa ofune ebisinga. Butekkusa. Nakulirawa? Navaawa? Tuyina yaani ku kyalo ne mu kika? Omuntu nga nze tusobola okuva ku kyalo nga n'ente zikyanywa n'abantu amazzi, ne tujja tuba ba mukisa, ne tufunayo omwatulingiririzaayo. Omulabe n'ava eri n'abagamba mbawa kino bwe mulwanyisa muganda wammwe. Buba butekkusa, n'alibadde kyakwesiima kyammwe. Tunuulira taata wa Yoweri Kaguta Museveni yayina kaki? Maama we yayina kaki? Olwaleero bayina bimeka? Golowooza Salimu Sale tewaaliwo option ekolagana ne Dr. Apollo Milton Obote? Senga yakolagana naye, Obote bye yali muwadde byali enkanye byafunye. Butekkusa. Obutekkusa busaanyizaawo future yo. Mummwe omu bw'afuna future, mwenna mubeera mufunye future. Nsuubira n'abaana ba Sale bakonsidaringibwa okubeera aba first family. Gwe gwani afuna muganda wo n'ayitimuka, oluusi n'otuuka n'okumujogesa omwana gw'ozadde. So nga muganda we ye yalibadde ettabaaza ng'era gwe yalibadde omusaale okugibikkirira ereme kuzikira. Eyinza okuzikira n'essuubi lyammwe, kuba bw'eyaka eyaka n'essuubi lyammwe. Teri mbwa ezaalibwa na mbuzi. Muganda wo bw'omufuula embwa ng'omuvumisa oluusi mwana muto gw'ozadde, gw'oba ki? Muganda wo bw'omufuula kitaakule gw'onookula. Obutekkusa butuddeko okutega baganda baffe enteega. Omutege oluusi nga gwe muto yeye mukulu, naye ate gwe atega gwe mukulu oli ye muto. We yeetaagira guidance yo, obunafu bwe obutwalira balabe be bamulwanyise. Yekolera yali kino mu buto, kino kye kimuggyako. Gundi yali kino mu buto, omukwata wano obeera omumezze. Obwo bubeera butekkusa. Obutekkusa lukusaayisa olusuku lwa waka. Obutekkusa bukutemyawo olusuku lwa waka oba lukusaanyisaawo essuubi eryawaka. Obutekkusa bukuwa byonna by'onoonya mu mwana wo gwe wazaala omu, n'owulira nga neyeekolera kaayina akatono wannakirijja kannya kuliiko yadde kyanfuna, nako kakuluma talina kubeera nako. Obwo buba butekkusa, bujja kutta. Empagama eruma batekkusa. Omululu omungi gwe gukuvuubiisa. Butekkusa. Tewali atavuubiika. Alumwa mpagama era okuggyako ng'alogeddwa atekkusa omulala.
bangi mbalaba mulakidde ebintu ennaku zino empagama ebatuga butekkusa ekibatugisa empagama butekkusa oluseniyo luli mu maaso go nga ne bw'oli empola okkuta omuganda we yagambira n'ekiri empola kikkuta ovuubiika olaba omufumbi yeewadde bingi oyagala okumuliivulako oluseniya lwe anti bagambye asooka okumalawo yali eya munne butekkusa baatukubiranga okuswankula naye nga in actual sense tebaatukubiranga kuswankula omuswankuze yabanga mupakuse mu kulya y'ensonga lwaki n'abazadde baatugaana okulyanga ekifi nga tetunnalya mmere omugenyi aleme kujja ofaanane nga gwe balyako ebifi gwe bawaamu supu yekka wasookanga kukkuta mmere olya ennyama olw'okuba mulwawo okugirya ogirye osobole okugifunamu okukkuta so si kutandikira ku nnyama atodde ku ttooke ly'osiiba olya omukyere twagulyanga ku nnaku nkulu naye bajjajjaffe baayinanga akakodyo nga bagutusenera tukkusa amatooke tusobole okugwekkusa ogenda okugulya ng'okkuse guleme kusigalamu ofune obutekkusa obbe emmere kuba obutekkusa bwe bukwasa omwana mu nva mwekkuse nkiddamu mwekkuse oyo yenna atekkusa ogenda kusanga ebizibu bingi n'abamu mwatandise dde obbiraba nze yeekolera mukulu wange gwe kakembo olw'obutekkusa bwo otuuse n'okunvumya omwana wo obutekkusa osobola okulya n'olowooza nti oli mukukkuta obutekkusa buzaala okutalaka vomiting bw'oba otalaka by'olidde mu kuvuubiika bino by'ovuubiise ne bye byasanzeemu bw'oba obitalaka bitwala n'ebyabaddemu kibuyaga bw'aba agenda atwala ne by'ataaleeta okwekkusa kulinga okusoma teri atandikira mu yunivasite tuva wansi ne twambuka waggulu paka ku yunivasite teri atandikira waggulu okuzimba enju bagiva mu musingi ne bw'omala okuleyingawo foundation eba ejja kutambula mpola mpola anti yeetuuka n'ekugamba wano enkuba etukuba nnyo sente ezo tozinywa mwenge zireeta oziteekeko mpola mpola tekikwetaagisa kutta mwana wa muntu ozimba tekikwetaagisa kutta mwana wa muntu okufuuka minisita tekikwetaagisa kutta mwana wa muntu okunoonyeza omwana wo future sooka wekkuse okwekkusa eyo yennyini foundation ebeera era eyingiddwa okugenda otuula amataffaali amalala kibabonyaabonya butekkusa osanga oli nga buli kimu akifunye nga sisitimu mwakolera emirimu gye ekimuwadde ng'ayagala kugirawo ddala sisitimu humayu kuzannyira ku sisitimu eyakwola ekulabirira sisitimu gye njogerako mirimu eyo gye mukolera wajja okira evvu mu kampuni ya munno oyagala mutta otwale kampani ye munno yakuimployinga oba yakudiployinga ku mulimu nga ye maneja mu budde obwo oyagala muliivula otwale ekifo kye umayu obufumbo obubbe batera okububba obufumbo obubbe batera okububba gwe muwala oyagala musajja wa munno era okola ekisoboka onaafuluma amaka
bwagafuluma bw'oligafuluma bw'oliba oyambiddwa n'ogafuna. Gwe omusajja okwana muka munno oyagala mmuteeka mu maka go bw'omugje mugano bw'aliva mugago nga waliwo amugjeemu. Kojja Jofule yagamba ize come ize go. So mwekkuse. Bangi bendaba ennaku zino ababukuta abasula batatebenkedde ekibabonyaabonya butekkusa, ekibatawaanya butekkusa. Mufune okwekkusa. Bwe munaafuna okwekkusa ebirala bijja bagoberera era bijja beesembereza. Okwekkusa ddaala erikusembeza ku byotatuukako kusobola okubinoga, kyokka nga nabwo butudde ku musingi gwe bayita ensa. Ensa etuddeko okwekkusa. Ensi etuddeko okwekkusa. Mwekkuse, otherwise ebyammwe bibi.